Zabbuli ey'Ekyenda-mu-2. Kirungi okwebazanga Mukama n'okuyimba okutenderezanga erinnya lyo gwali waggulu ennyo, okwolesanga ekisa kye enkya n'obwesigwa bwo buli kiro, n'ekivuga ekirina enkoba 10 era n'amadinda, n'eddoboozi ery'okusinza ery'ennanga. Kubanga ggwe, Mukama, onsanyusizza n'omulimu gwo, n'ajagulizanga emirimu gy'emikono gyo. Emirimu gyo nga mikulu, Ayi Mukama, ebirowoozo byo bya buziba nnyo. Omuntu alinga ensolo tamanyi kino, so nga n'omusirusiru takitegeera. Ababi bwe balokanga omuddo, era abakozi b'obubi bonna bwe beera, kyebava beera bazikirizibwa emirembe gyonna. Naye ggwe, Ayi Mukama, ogulumizibwanga emirembe n'emirembe, kubanga laba abalabe bo, Ayi Mukama, kubanga laba abalabe bo balizikirira, abakozi b'obubi bonna balisaasaanyizibwa. Naye ogulumizizza ejjembe lyange ng'ery'embogo, nfukiddwako amafuta amaggya. Era eriiso lyange lirabye bye njagala nga bituuse ku balabe bange, amatu gange gawulidde bye njagala nga bituuse ku abo abakola obubi abangolokokerako. Omutuukirivu alyera ng'olukindu, alikula ng'omuvule mu Lebanooni. Abasimbirwa mu nnyumba ya Mukama balyerera mu mpya za Katonda waffe. Baliba nga bakyabala ebibala nga bakaddiye, balijjuza amazzi, baligejja. Balage nga Mukama mutuukirivu, oyo ly'ejjinja lyange, so mu ye temuli butali butuukirivu.